Namugongo ku Ekiggwa Ky'Abakatoliki bingi biwedde nga kumpi ekisigadde lwe lunaku lwennyini. Alutaali yonna etimbiddwa alutaali yonna etimbiddwa mu langi za Eklezia okuli Zzaabu ne langi enjeru. Okusinziira ku Katumba Emmanuel omu ku bategesi agamba nti ebisinga biwedde. Tegese era ekoze obulungi bwenjogerera kutimba kuwedde okusiiga basiiga langi ebintu ebyetaagisa birina okuba mu kitundu byonna babitaddemu era omukolo gwo guli mu sheepu era bw'onoolaba ng'oyingira ekiyitirirwa ekinene ekikulu nakyo bakikozeeko. Katumba agamba ekisigadde kya mwoyo gwokka mu kiseera kino. Mu maaso kaakati ebyo byonna nga tumaze obikola kati tuli ku sayidi ya mwoyo. Noveena etambula erina okutwala ennaku 9 era leero weeri okiwulidde. Kakati abantu bali mu kwegayirira, abantu bali mu kusaba, abantu bali mu kudda eri Mukama olunaku lulu basanga ng'emyoyo gyabwe gikoze eki giteredde. Ono akubiriza abantu okukolagana n'abakuumi b'eddembe. Atannatuuka yanguwa. Gavumenti etukoze bulungi ebyokwerinda biri ggulugulu. Kinyana mpindi musirikale okulabira ddala nga teri atataganya abantu baffe. Nanne nammwe bannayuganda we mbagambira ng'abasirikale gavumenti batadde mu kitundu okukuuma emirembe, nammwe mukuume emirembe, emirembe gitandika naawe. Olunaku lw'abajulizi lwa 6.